Ekkanisa teteekwa kubanga yesembayo obunafu omuntu agisimulizeeko ettoomi. Ekkanisa ye ntikko y'amaanyi mu nsi kubanga ekkanisa ye Kristo. Ekkanisa ye ntikko y'amaanyi mu nsi kubanga ekkanisa ye Kristo. Gwe nange n'oyo n'oli tukola church. Church si tent season ze tulina. Church si bloka. Church si kizimbe kye tugenda okuzimba ekya Pentagoni. Church kineneko okusinga bwolowooza. Church ye gwe nange n'oyo n'oli. Church ye famire yo n'eyange. Kati omuntu alemesa gwe, alemesa famire yo okweyagala, ataagala abaana babulwe fees, tetuteekwa kusirika nga yefe abeereeta wano. Ambasada wa Amerika temusobola kumulumba n'asirika. Mu ddakiika emu essimu ziba zitandise okuvuga mu Amerika. Era nga nnyonnyola embeera nga bwefaanana. Amerika eteekwa okurespondinga ku lwa embassy, ku lwa ambasada ne bonna abali awo. Kyova owulira nga amawanga be gatandika entalo, Amerika yeetera okusooka nega nti abantu ba Amerika bonna mukuŋŋaane wamu tubajjeyo. Ne bwe muba mulwana olutalo nga mulina amaanyi ag'enkanawa, temwetantala nnyonyi ya Amerika weepaakinga kutwala abantu baayo. Musooka ne mwesega. Amerika nejjawo abaayo nega nti kale abasiru mwekube. Oba otegere kyeŋŋamba. Obanga Amerika esobola okurescuinga abantu baayo, obwakabaka bwa Katonda tebusobola nnyo okurescuinga abantu baabwo, zikubire waggulu kubanga oli kayamba.